Alternative Digital. Real issues, real talk. Amachi amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital kamanya nze Farida Bikobere okuba nga mmaniriza ku show yaffe eya buli Friday ku ssaawa 2 tuba tuyingiddewo ku buwangwa n'ennono. Mu studios ntoolamu n'abakulu abategeera ensonga zino era nga basobola okuzittaanya bulungi ne bazinnyonnyola ne bazikusomesa naawe n'ozitegeera. Njagala okubeebaza mmwe mwenna abatambula naffe abalaba shows zaffe ne muzisharinga naye mukolera ddala omulimu gwa ttendo era sisobola kuba nti nnyinza okwerabira okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So nno nsuubira nti mwasuze bulungi nanti kati tuba twagguse dda program eba yatandise dda. We are live ku Facebook ne ku YouTube era kozesa comment section nga bwe guli bulijjo oteekemu ekibuuzo kyo oba endowooza yo ku nsonga ze tuba tugenda okwogerako. Tujja kuba nga tubiyitaayitamu nga show yaffe bw'egenda mu maaso. Njagala nnyo era okwebaza mmwe abatuddiza feedback ku show ze tuba tukola oba ze tuba tuzze tukola. Kaakati nammwe munnange mukolera ddala omulimu omulungi ddala. Nammwe abaleeta ebibuuzo byammwe mu inbox zaffe ne muteetiirira ne mutaswala. Manye ebintu ebimu naddala bino ebyobuwangwa biswaza kubanga lubaala akuluma n'olaba ng'otya n'okukinnyonnyola. Naye nammwe abavaayo ne muleeta audios zammwe ne mweyanjula nammwe tubeebaza nnyo. Ebiseera ebisinga nkugamba ngamba ekizibu kyo yadde sinza agenda okimala ate gwe ngenda okiweereza asobole okulaba nti anaasobola okujjanjaba oba nedda. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamaama njagala okutwala akadde kano nammwe mbeebaza okubanga ate mufuddeyo nnyo ku nsonga z'abaana bammwe. Twayogerako waneno kuba abaana oluyina. Nafunye responses nnyingi nnyo okuva mu bamaama. Mwebale nnyo okwagala ezzadde ate munnaye bagamba maama atasitukira mu mwana, omwana oyo ayinza okufuuka ekintuntu. So bamaama mwebale nnyo. Ebibuuzo byajja bingi unfortunately though omukulu taliiwo kubiddamu naye nga nagawonya ejjaabwa n'abasobodde ebibuuzo ebyo ebyajja ngenda kubanga ate mbiwaayo omukulu abitottole bulungi nnyo. So mbeebaza okubanga mufuddeyo nnyo okulwanyirira ezzadde abaagala okugatta abaana, abaagala okulaba nti abaana baabwe babatereereza obulamu obulungi basobole okubanga ate bawangaala mu nsi eno nga obulamu bubanguyira. Omanyi tubeera n'abaana naye ng'olaba abaabanno obulamu bubanguyira, buli kimu kye baagala bakifuna nga tebasoose kutuuyana nnyo naye nga ggwe ababo basiitaana n'ensi eno. Munnange bamaama abo batambulira abaana baabwe. So nno ako kalowoozo otambulire abaana bo basobole okulaba ng'ate obulamu tebubakaluubirira nnyo. Saagala kwogera nnyo, show yakatandika. Njagala nnyanirize abakulu basooke babalamuseeko. Nanti mwe abakulu mumanyi ba mu ssabo. Ne wano nno nina abakulu. Kulu mukoze Anthony. Saba olamuse ku batulaba olunaku lwaleero. Akoddeyo Bakagwa mwena mwena gye musinzire okubona nti mutega amaiso n'ebiwaito mba musangaavu olw'olunaku nkyo nga enseete likampu eganira ddi nti mu bizibu bitali bya nsambo ndala ebizibu kamaala aye tuyikiriza nti kibumba w'omu weekend byonna byonna baabiddi era n'abaganye okubona nti oba bituukawo era eza kituukaku nga takitegeire. So tumwegeme tuyikirize ne baduda baife batuwa obwibuka tusobole okubona nti oba ebibuzo bino tubiwona. Nze mukose Anthony ng'omumbedda bwananze era nga ndi Musada Musoga ndi wa Buutu abandi bamweta Waititi oba abandi bamweta Mawudi kusinzira isaza lya Busoga oba ekikitozo kya Busoga Mova. Abaganda batera kumweta Gulumpe Nkuba. Bw'obanga wali ku mu bitundu eby'e Nakasongola oba Buluuli obanga wali ku bitundu eby'Ekyaggwe okusobola okuba nti ekinoni kino okiddi bukalamu. Aye nga Buganda abanakinsige bo tibakuba kigo kuba naye beeryenonka era Embuganda Malabibamba ezira mukolo gujja mu maiso
nga booli awo tigubayireeko ise ife ekyabazinga ga Busoga kisegese kitalibwa nsolo higa lya nte italibwa nsete yaigumbulizi omukuno okutagala mpika bweni bwamwiko tibutya gatogweite lulimi lwa nte tibutya nseye baba tugala nti oli lugirwangada tulifaniwe mu kifuba paka mu buntongi ense n'ense era ebyanda n'ebyanda twebaza kibumba kuganiza okuba ku ikonero okutambuza Obusoga tuli eno tugeza okutambuza olulimi Olusoga okutegeeza abantu nti Busoga n'ensibuko ey'amagezi obukombe okumanya n'okutegeera so anti bakuba nti abagezi bava mu buvanduba so if abavanduba bayibuli bwetukoba if abavanduba tuli bagezi era kyendi n'obukombe bwa Uganda bona tandikira Busoga ekyo kyendikiriza kodi obukombe n'obuki obugaiga naye nga mbaniriza nga sinaita muzeeyi mbebaza mwena abankubira ku kasimu abampiza ku message nga muzeeyi wange bamuyodde omanyi simanyi nsonga si yawangana nono naye njagadde okwebaza kuba gwe mukisa gwenina okwebaza abankubira ku masimu abampeeza ku message abayimirira nange nga muzeeyi naye kumpi ayisiddwa mu mbeera nze kangambe gyenzize mpisibwamu muzeeyi agenda emulago mu ddwaliro okulaba ku ssezaala we taata wa mama waffe ali mu ICU yasookayo Besigye kati amala okumulaba ayitawo olw'okuba nti abasirikale ne security bamanyi nti muzeeyi ye gavana wa PFF mu bya Busoga bwe bamulaba bamukwata kimukwasa ki nti mbu abamu ku bakulembeze aba PFF okuli Ingrid Tuinambi bamusindise agenda abege abasirikale bali bameka abakuma Besigye bayimirirawa balina mondo mmeka timbakomewo badde balumbe bajje Besigye mu IC bamubbe emulago mu ddwaliro muzeeyi abagamba nze bakola musazala wange era sina kyenjagazaani Besigye kuba of security yaliwo nnyingi nga tabakkiriza namugamba tikisooka kubanga oze kweno flow katagala kulabuli embuzi yange lwebuze embwa lwefuluma ebyoya tekisoboka bamuyodde abagamba naye mude gyenva mu waadi endala kuba tebali mu waadi zezimu babuuze nti omuntu bw'ati omulwadde bw'ati yalisiibizeko omuntu ne bw'ati tetunyumize yogayoga muzeeyi bamutotte mu kaduukulu asuzeeyo omusajja mukulu akulidde emyaka bamusuzizaayo nze mba ndi akusaba 10:25 ankubira essima nga mwana wange tabu yagudde dda nimba ngambire ekyo tuwebaka kudda wano okudda wali ku makya paka sawa nga 8 awo 7 nemugjayo nga tuwadde bondi naye kyasinga okuneewunyisa gwe musango gwe bamuvunaana musango bamuvunaana bali baga kutegeeza okusaali wandering okwalibadde okusaali okusaatuuka naye bo bawandiika okusaatuukira batalina kubeera bo bawandiika nti yeewuunye okwewuunya yali yeewuunyiza mu kifo ekyabakungu emulago abatakkirizibwa bantu ba bulijjo wandering about 6th floor VIP section of Mulago Hospital. So bwatyo muzeeyi wange mu myaka gye gigenderedde nga ne bangambire naye mbebaza buli ayimira nange yeggwanga Uganda mwe tutambulira tomanya ovuwako osiibudde bagamba nkomawo mu dakika 3 nkomawo ate okoma naye nga mbebaza buli muntu yenna eyayimira nange yankubira akasimu yampiza akamessage n'abo abatambuza kubanga naye sigenda bipostinga naye nagenda okulaba nga waliwo injustices omanye eriyo ebintu byogamba bisobola bisortinga internally nebigwerena ne public notakolaki nitamanya naye okulaba injustices ziriwaawo makati like nga tewali musango kubanga omusajja abagambye nti bannange mudde mubuuze kyali kyangu nnyo okuddayo ne bakonfaminga oba abadde musajja mukulu ne bamutaa naye ebamulemeddeko
bamusuzizaayo ne ku makya emisango gw'omuvunaanye ne mu bitabo by'amateeka ga Uganda nga siguwulirangako nga simanyi na kumanya nti okugenda e Mulago public place oba osaalimbye asobola okusaatuuka aba naye abasecurity bakadde baffe mbakwate bulungi balina ebirwadde kakati wuyo mbateese mbangambire muzeeyi bamutwala mbangambire ate muzeeyi yatugulirawo wasuza okimanyi guno omwaka muzeeyi yatugulirawo bangambire abewaka balungi tubaddeyo bwe tutyo ziwambaza wiiki ekuyisizza etya anti ffe kati mu kumanya okungi nga ffe abawezezza ku myaka kuba nze ndi mu 6 ntandika okutegeera nga mini awamba okuva mu 7 mu 25 January ngo nali ntandika okumuuza byolabye obirabye nenzija nga ntunuulira ensi waliwo akalembereza mu myaka 8 kuba naŋŋanda ono yalinga ki nsiko endoza akalembereza muzeeyi n'ekikaleese kuba nti bannaffe bakwabudde ne baagala beerule kubanga be balina amayumba biki bizinensi zaabwe zisobola okukola ki naŋŋanda ono osanga close 1 to 10 nga ya muntu omu yes bwe bityo kubanga ffe kati buli woyisa amaaso kugamba weewuunya naye nze muzeeyi akalembereza kisinzira w'oyimiridde kubanga nsikafunye nange sikalina kubanga newe nkyasula wa kitange naalibadde ntandikiro naye kati gwe wakutegekera gwe musika ovugose kiba kikyo saaki kyagadde weewaawo nange ekyo sikyenyumirizaamu nnyo lwa nsonga kubanga nange nali n'ebyange bye neetegekedde naye ate nenjambanga nagwa mu mabanja agali mu myaka ndidde emyaka gyange myaka 25 gyenfudde ate gikufudde kubanga otegekedde abaana n'abazzukulu nzizeeyo nentereeza kino banda bana bubi wakati we sacrificinga nosoma bangi amakadde abaana abalijja mu maaso n'abazzukulu basanga obulamu nga butereevu banda bana bubi nkuma ebyoto ebyawongo nkuma ebyoto byaki byawongo naye nawulidde ne kabaka agamba bakume ebyoto byawongo bakume ki kati ngaffe munange abakkiriza mu byawongo tetulina kyakukola naye kati waliwo abawulira ndi mubi nnyo nkuma ekyoto kyawongo naye ngaate waliwo taata waffe bagi yatusaba waliyo ekiggwa naye ekyoto kibeerawo awo tekizikira tulina ekiggwa eyo Katonga ekyoto kibeerawo tekizikira bakikuma naye nze bwe nkuma ekyange ndi mubi nnyo nange nina kubeera mu luguudo nga tuli balalu bo bannyinaffe bagaggawale omulembe guno gwayonoonese omulembe guno gwakoze ki gwayonoonese kituufu abaana abawala be balina okusalirawo empya abalenzi bo bali ku ki lwaki abawala batutte nnyo obuvunaanyizibwa obwo nti mulimu ebyenfuna nanti kati bw'abalenzi bo baliwa era abaana abawala kati balina okulya obukulu bw'ebika amasiga omulembe bwe gukoze ki bwe gwonoonese nawulidde waliwo n'omuwala omuggo baatumye agenda akola emikolo eyo naye mbu yakoze byamanci olwo waliyo muwala omukazi mukulu ddala naye omanye omwana tubamuyita mukazi bamuyita omwana omuwala ne bw'aba akootakoota asigala ki naye mbu wali omwannyina yamutumye agenda akola emikolo eyo mbu n'aweta amakoona naye bw alina akagagga ke yakutte nga kawera kajja eyo mbu bannamawulire tutekedde okugwamu enjega bannaffe babiri kiteebezo nti bafiiriddewo Mbulaga mulala ali mu ICU bannamawulire ba Next Media okuli Kabuye Isaac ne Badru bo kigambibwa nti bafiiriddewo Mbulaga then ye Makona of Uganda ali mu ICU okufuna okufuna akabenje ekiro ekikesezza olwali mu bitundu by'e Namulanda ku Entebbe Road. So tusaasira family zaabo abatuvuddeko
ne munnaffe tusaba Katonda amunyige amujjanjabe asobole okuba nga amuwonya kitalo nnyo kitalo ddala naye nga tetunnamanya ekyaviddeko akabenje naye bwe kiba nga either motoka tuzikanike kiba nga nvuga mbi yakwesa kkubo ndoza tereezeemu bwe kiba nga ntuuko kono tusaba Katonda akakkanya obusungu newankubadde ffenna lyekkubo. Owa poliisi ayinza okuvaayo n'atega nti babadde bavugisa ekimamu nti batamidde naye nga weekanga Badru yabadde avuga ne bagamba nti babadde batamidde nga Badru ali soba naye katusabe Katonda abanyige family azigumye kuba embeera si nnyangu n'akamu n'akettonde. So omwezi ogw'omusanvu gwatwala abantu bangi ne tulowooza nti ogw'omunaana gujja bakkalekale naye ate nagwo gutandise ku sayidi etali nnungi era tusaba bajjajja bakkakkanya obusungu kyetuyinza okusaba kubanga embeera si nnungi yadde tewoomya nnakabululu naye njagala tutandikirewo ku nsonga ze tugenda okwogerako olunaku lwaleero okuli ensonga ey'omukolo ogwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ogw'amatikkira. Amaloboozi mangi gaavuddeyo nga kw'otadde n'abakulu ab'ebika abamu. Simanyi muzeeyi wabaddeyo ewatoto nkugambe tukulekayo omukolo ogwo nze gwannema okutegeera manyi mikolo gy'obwakabaka bwa Buganda simanyi oba Obwakabaka yakwata Bayibuli n'alayira. So omukolo guno olw'ensonga nti baagutegekedde mu kkanisa oba mu kyaki tugambe kyaki kubanga abadde ya watoto abakulu b'ebika oba tubayita abataka baavuddeyo ne bagamba nti omukolo gw'ennono tekyabadde kituufu kugutegekera mu kyaki ate ekyewuunyisa mu kyo nga bo banenya Katikkiro nga bagamba ayonoonye nnyo obuwangwa nga bagamba nti ogwo omukolo gwali badde mu lubiri oba ewantu alala wonna mu kifo eky'ennono naye nga tegulina kubeera mu kyaki kubanga ekyaki si kifo kya bwannono. Nze itandikiraawo. Naye ebyo byonna sinenya kubanga bajjajja b'Abakakamege baba bayita Kakamega. Waliwo ekiseera bwe kyatuuka nga bamaze okuyingira mu ddiini ku mirembe gya Saapolo ng'okukwata n'essabo nga musango ddala ng'okukwata neki n'essabo abataka tebaakajungulwa kati so kivudde dda kati ffe ekika ky'ekkobe olw'okuba nti Abakatoliki baali bamaze okugabana Mawokota nga tolya bukulu bwonna era jjajja wa Misayiri Kawuma baamugoba ku bwannamwama jjajja omu wa Misayiri Kawuma baamugoba ku bwannamwama kubanga yali Muprotestant kubanga jjajja wa Misayiri Kawuma baamuwaŋŋangusa ne Mwanga baamuyitanga Namwama Kabizi kati ne bateekinga muganda we n'ateekinga over ku nsonga za muganda we yali awaŋŋangusiddwa nani ne Mwanga kati ne bamugoba kubanga Mawokota wali okulya obukulu bwonna oteekeddwa okuba nga oli muki mu Katuliki kati bamugoba kati bwe bamugoba ekika ne bateekako mu Katuliki era kati mu Katuliki yakola ki yaliko kati bamugoba ku bukulu bw'ekika n'agenda asenga e Magere olaba nti awo Magere waliwo abamakobe bangi so nti bannaddiini babadde ne influence mu Bwakabaka y'amaanyi era ekyo balaba n'abataka tebaafuna ttaka baabagoba lyagabanibwa abo bajjajja baabo kati abali mu system era ekyo balaba nti Kabaka bw'agezezzaako ng'okutereeza kubanga bali baagenda ne batuzannya nga bw'oba toli mu Protestant tebaagala osembere Mmengo akati ne bajja baleeta division wakati w'Abakatuliki Abaganda n'Abaprotestanti
kiraba eno ne tugiteekamu eddiini kati ng'era bw'okiraba bakyakozesa ekibuli nti Katikkiro aliwo bagira bwe bati nti ono yalina okubeera omusika w'omutaka kati awo volongoto wakola ki watandikira ti bano ab'ebyobuwangwa babasenza luti nga Kikere babasenza ki luti nga Kikere naye muzeyi n'alyebuuzizza bannaddiini bano batandika ddi okubeera ne influence ey'amaanyi ku Bwakabaka kutandika ne Bishop Taka Bishop ani Taka awo batandikira okuluka ekintu Buganda teyakateekingibwa ova nakajjo kikadde kizze kiri mu nsikirano akati batandika okusomesa abaana baabwe bayingira mu bwalooya bayingira babasindika mu kingdom kati awo Muteesa wayongera azibikira amaaso azibira ddala amaaso kwatagana ne Babu Mayanja bagundi bamuliira kugamba bangi bagundi kubanga yasoma naye Katende gundi Binaayisa Binaayisa yali mugezigezi basoma e Buddonga Binaayisa agenda n'akwatagana n'abatujju ne bamuguza amaliba g'engo amaliba g'engo Masanga n'agenda n'aguza abazungu n'afuna enjawulo bagenda ku kantiini nga Binaayisa alinamu akasente so ebintu bya wano binyuma nnyo naye byetaaga kuwandikira history waki abaana abazzukulu babisome kubanga history ekaali wano mu Buganda wokka amala okusomesa abaana paka ku university. Kati muzeyi mbuuza kiki ekyalemesa Obuganda okwetengerera nga temuliimu influence y'abannaddiini bo ne babeerawo ku lwabwe? Abazungu bakwatibwa nnyo omukisa basanga Buganda eri mu ntalo entalo zirina distraction zakola ku Buganda mu kibuli kye bakozesa kubanga kino nkiyita kibuli batandika okukuba omutala Naggalabi omutala Ntebe bayise Mawugulu gye kitandikira eri mabega kyovula bati abantu abasinga obungi tebamanyi foundation ya Buganda gyekola ki gyeva nga ate mabega eri waliwo bakabaka abagambi banti balina mu 37 bakutandisa ku kintu n'alwanyisa Kibemba Musota yali mubi nnyo batandika okubuzaabuza Nsereko Kalamazi wabula Akayole nti ate yajja nani yajja n'ekintu kati ate olulyo lwa Nsereko mu Bwakibaale ne balulekera kukola kifundikwa kukola ki kifundikwa okiraba ne bagaa nti gundi n'alagira kintu n'alagira Nsereko genda ondeetere Lubaale Ssese balina ebintu controversy gye bakola ki naye kati ffe abagenze nga tunoonyereza kubanga n'abamakobe bennyini abo Bamutumba tebamanyi kyova owulira nga agamba nti amakobe ne gava mu mutwe ne gakuba ki jjajjaffe mu mutwe naye nga yeerabidde nti waliyo ekitundu kya Kahuma oba Kayima kato okuva mu baana ba nnyina Abagabe ekyakola Ekkobaane lya Nambi okuva mu jjinja liye lya Namirembe Jjandira kubanga Ekkobaane gye likola ki litandikira Katonga batandika okuba nti bayingira Essese ng'avudde mu nkima bamuyitanga Kahuma Saabayinda today Kawuma kati nga bw'owulira nti abantu bakyusakyusa ebigambo nti waliwo ekitundu we baabeereranga ng'okukwata mu Buganda ng'olina erinnya ly'e Bunyolo nga musango kati batandikire okugamba nti oyo Kasibante kati Kasibante ye Kaliisa eri ne bagamba nti oyo Kayiira nti oyo Namagembe ye nnyina Abagabe nti oyo Namuddu ng'okukwata n'erinnya abantu kwe kukyusa amannya basobole okubeera nga babeerawo kino kye twogera mazima abantu baatuuka okudduka mu bika byabwe
era ebika ebimu okutuuka okuba nti bingi ng'ovudde ku bika 476 kubanga ebyebunyolo nabyo biyinza okuba nga biri 6 n'ebika ebimu byajja byeyongeramu buki nga bakaayana kabaka n'asalawo obusezi n'ayongeramu ekika naye ng'ekitundu kiri bamaze kimenya ekyobwerufu akaseera tekakyakola ki tekakyaliwo akati kyokola nti osanga ebika 5 nga biva mu kika nga biranya mu mbuga etya abalala ne bawasaŋŋanya ng'ab'emmamba babadde bawasaŋŋanya ebintu bingi. Kati muzeeyo omuntu yandyagadde okumanya mu butuufu bwabwo omukolo guno gwandikoleddwa gutya era gwandibadde mu kifo ki? Omukolo ebintu bingi nnyo byayonooneka kubanga ekitundu kya Nadduli kubanga abantu bawulira nti Nadduli Kibaale naye tebamanyi nti ekyo kitundu ekitambula ekyobwa Ssekkonge eky'abakulu Mpagi nga bw'owulira nti Ekibaale nga bw'owulira nti kati yalibadde Masengere ngazeeyo mu Bwakayima kato okuva mu baana ba nnyina abagabe kubanga tubadde tulina amabanja aga nti abaana ba nnyina abagabe oba abannamagende abava mu buweesi bw'embogo be balina ekitundu kya Kibaale abaakola ekkobaane mu Bwakawuma oba mu Bwakayima kato kati abaana abo be babeera bannyina bannaŋŋanda erukuli nga lubuga waabwe yabaavaamu Ssaabasajja naye kyobulaba nti ekifundikwa Ssaabasajja asigala nga ye wakifundikwa era tasamirira Buganda obukojja bwe bwe bumukola ki bwe bumulamula n'ennyina era kyobuulira nti Kibaale yalinga musazi waki wa misango n'ennaŋŋanda erukuli kati ebintu bye bajja boonoona kati bye bibakola ki bibakuba bakati balinganganga abatandika okuba ti bawunyirizaako basiniifers twaliwo ekitundu mu Buganda kati tebadduka mangu mukume ekyoto mukole bwe muti mugire bwe muti naye nga tebanoonyereza kuddayo ku multidimensional skills ku boardmass ne banoonya ekitundu kino kyatambula kubanga buli kintu kyakubala nanti muzeeyi bw'abanga kabaka yalayirizibwa mu church yakwata bayibuli nga alinnya ku Namulondo tusuubire nti omukolo gwe ne bwaguteeka mu church teguyina buzibu naye kati kyaba takola okutunula emabega kutya anti tayagala badvisor ffe tulina erinnya ffe mu Bwakabaka bwa Buganda tuli baki kyovola tulina erinnya lye bayitanga Ssebuliba talina baadvisor kabaka abataka be balina okumuadvisinga we bali anti bansobole kuba kakati nze ndaba akyakola mistake akyakola ki baddeyo mu bakazi abakulu mu Masire Kasubi mwe bali abamanyi ekitundu ky'Akayima eky'Akawuma kiri luddawa nze nakugamba nti jjajjange Paulo Majimbi yali ne Mwanga ne Mukafiiri Pama Mukafiiri gwe bayitanga oluvannyuma bamubatiza yasooka n'agaana omubatiza nga bamuyita Mukafiiri oluvannyuma nakkiriza ne bamubatiza ne bamuyita Giriyoni Ntanda yazaalanga Pama Ntanda Pama Ntanda yadduka na Issa Edward obuti nga batwala kaguddeyo ne badde e Bungereza n'asinga n'ettaka lye balye ku bakazi abazungu tenyadda ntwalo 10 temuseka tojjukira Baganda bagamba nga hawe yagula mukazi omuzungu nga si mwangu kwana basinga amataka era nze entalo ezo zowulira ezibadde ne Muzeeyi Kasasi so tulina okuba nti twetegereza kino kyali kitya nze ngenda nenjogera abantu ne balowooza mulalu naye mulalu wakuwera okwatira nze ndi mu myaka 6 nagula emmoloka yange esooka ku myaka 2 mwegi wadde yali nkadde n'okutuusa ku saa leero nkyalinnya ku muliro todirizanga ate nga waliwo ali mu myaka gyo nga tagigulanga kati ebintu byonna byendabye nti waliwo abantu obulamu nga bubangwira tulina okukola reconciliation kubanga kino ekijja mu Buganda ne Uganda
kyetaaga reconciliation kusonyiwagana buli omu n'amanya w'alina okukola ki okoma nalina jjajjange mukyala Sebuliba Kitunzi Yowaasi Sebuliba abo be baaliwo era ye yali ku ssaza ly'Egindi lya Kitunzi Egomba yaŋŋamba nti muzzukulu wange omanyanga ekifo kyo kikulu nnyo okumanya ekifo kyo pulobulemu ereetedde Buganda ne bwolaba nti gaanye okutambula nebeera ng'eri stagnant bantu butamanya bifo byabwe education si ye kuteekaawo kivula mu Bayibuli babuuza ne Yesu bamubuuza oli muzzukulu waani Yesu Abayudaaya tebamutegeera kubanga bamubuuza nti gwe kabaka w'Abayudaaya n'agamba nti nze ndi kabaka wa bakabaka he was a field marshal nti gwe w'Abayudaaya n'agamba nze siri w'Abayudaaya nze ndi wa bonna nti kakati ekintu ekyo abantu kyekibalemye okukola ki okutegeera nti nze toyinza kati nga nze ku level yange siwaliwo kinkayanyiza mu Bwakabaka bwa Buganda okujjako balaga ekkubo kiba ne Yesu bamubuuza ne bamubuuza nti sebo mukama wange kakati ogenze tutegedde bakuliddewo tugenda kukola tutya naga ndiddanga omubbi ndiddanga ki omubbi naye tewaliwo muntu wano ku lukalu lwa Afrika ayinza kumanya ng'ate ne Putin avaayo n'ayogera nti abaaye Yesu yali muki muddugavu tewaliwo wano na muntu ayinza kumanya nti wano ku Afrika waliwo omuddugavu ayinza okubeera n'amagezi agakonvaginga Rosary kubanga ffe tulina bonds abantu abali ku Nalubaale ffe tulina bonds za Santa Maria Nambi Namirembe Nalongo Nambaga Nalubaale ffe tulina bonds za Father Christmas oba Poseidon Mukasa ffe tulina ki bonds ezo omwami oli kyeyayogerako omuyivu naye juzi nalabye ng'alina era ekintu kyayogera juzi namulabe nze nkola nnyo research ku muntu nga omuntu nga muki mumanyi naye kati abantu ng'abo abaali badde banoonyezebwa ne baadivayizinga tebatunoonya nze kati neetaaga obwetaaze sente ezikuuma ekyoto bandagira okukuma ekyoto sizirina sizikola ki naye abantu badduka sente ne bazitwala mu kyaki balokole naye nga nze okukuma obukumi ekyoto nga tekizikira ekyamayanja mirimu ekyaki kubanga abantu bakola mistake nze kyange yantuuma erinnya lya Apollo omusani God sikyenyumirizaamu naye yantuuma kubanga yagamba by that time yali awagirayo peace bwanzaala mu 64 nagamba oyo omwana ye Apollo Sebutinde Apollo Lincoln olwokuba Abraham Lincoln yali awadde ki abaddugavu obwetwaze akati olwokuba Obote yali azze batuwadde obwetwaze kwe kugattako erinnya lya Apollo Lincoln Sebutinde manya gange nze Apollo Lincoln Sebutinde Lukisa gaggwera kaago mu P7 nga tuli gye salinga agamu gafuisa nkulembeza lya Sebutinde Apollo oba Apollo Sebutinde naye nga naye erinnya lyange Lincoln Lukisa era eyo bannyinaze be balimanyi bagira bati Lincoln nikola ki oyitaba omulala abagira banagala Lukisa so tulina okusonyiwagana ensonga za Buganda busongasonga kati n'omusajja oli omukulu twali badde tetumwataakinga okujjako okumwegayirira n'atuteera abatakola ki abatalina musango tubasomesa bamwegayira bamukola ki omusabe omuntu waba akusinga obuyinza n'omusaba n'omwegayirira ekireeta obuzibu nti abantu bonna tukuze n'abayivu ddala nga tetulina nteekoteeko kubanga nze waffe bannyinaze bampita byawongo
byaki byawongo bo balokole bo bagamba balokole nenze nesifaayo nganze byawongo kubanga buli omu yazaalibwa nyina wuwe nze maama wange yina magendo buli muntu akkiriziganya lwakuba nti Abaganda tebannaba kukimanya Lubaale wa maama yensonga kubanga bondi zizona zikira kuki kuba maama okuviira ddala ku lubereberye ti abaana bannyina Abagabe bwe baali baagala okufuna omukazi abayinda bwe baali baagala okufuna omukazi jjajjaffe Saabayinda oba Kahuma Saabagabe n'agenda n'akola ekkobaane okuva mu nnyina Abagabe n'akola ekkobaane lya Nambi ne kukkirako Omutanda Mirimu ne kukkirako ki Omutanda ate Omutanda bw'akkirako ne bakkiriziganya okumuteeka mu bwerufu naye ate Omutanda oyo bw'akka agamba nina gwe mpita naye ate nga naye weebukojjaabwe ewa nnyoka akuzaala yabeera luno wasanga lyambogekizi era yawasa omukazi oli ajja n'addaaya ate mu kitundu kya Nambaga okubagira Obuganda inaalongo nomulema okyaba kati awo ne mulyoka muyingira mu bweru obwa deep state nimupesa ne muzaala ki nubwo bameka basobola okuvvuunula ensonga ezo busatu obwo amaanyi ag'omu bbanga aga dragon oba elegant Mirimu ojje ku maanyi agaki aga Kilimanjaro gaveeko genda ku maanyi ga Mountain of the Moon wekusatu twogedde ku Kilimanjaro n'onjukiza muzeeyi omulabi wange yambuuza nti lwaki Lubaale w'Abasese muzibu okukola era abalungamya b'ensonga oba tubayite bajjajjaffe abasinga tebamanyi kumukola anti basobola mukola Lubaale ekibadde ekimulemesa abantu Lubaale buli alina okudda ku lubereberye mu buzaale bw'abamaama baffe kati kyovuddala abantu bagenda ne beejinga abalala ne boonona Lubaale baagala kumusabira na kibuli okutuuza Lubaale ku jjoba n'atandika okuba nti akulaga ekkubo multidimensional skills oteekeddwa okuba nga oli musajja ate ng'oli mukkiriza kubanga ekisooka obukulu akubuuza nti akampowooko n'enswa nti abampa akampowooko eggaali ne pikipiki nti gaali kiki osinga okwagala bwe nondawo pikipiki mbaaki anti yagala kutambula kulinnya okwera ddala oyagala gwe ebintu oyite ku kolas mpozi nekyala muzeeyi abantu bange be twatandika nabo abasinga bafubye nnyo okulaba nga batandika ku nsonga za Lubaale zino naye bagamba buli lwotandika ku nsonga za Lubaale essente pa ng'essente zibula kyebaba basooka ng'obwavu buyingirawo kibanganganga bw'otwala omwana n'agenda ng'omututte ayiga okkanika oba n'otwala omwana ku ssomero alina okuba nti akwata omusomesa omugamba okuba nti awuliriza omusomesa kubanga omusomesa ntunuulira abasomesa twali erubiri nali S1 nga Nyombi oba ali S2 oba S3 yali asingako Nyombi Tembo abasomesa abatusomesa nakati abamu mbalaba baavu bakaddiye baki baavu Nyombi alina emmotoka gy'atabuseko Royce naye waliwo awo nalabira ng'avuga Jaguar cross country azivuze defender azivuze Land Rover kugamba so nti ne Lubaale bwate bwakola ki bwali nti buli omu amuwa mu ngeri ki yanjawulo gwe abantu abasinga obunyezeka nkubuli abali mu byobufuzi sente bakakankake era ekyovola nti bava mu politics obwavu buyingirawo
kubanga sente tebazifuna muki makuba matuufu kati ekintu abantu abekino era kyobudola abantu omuntu ayinza okukaka sente n'agenda n'agula ebyawulira nti byebijja omukola ki byebijja omuwa sente amazima ga Katonda mugulu tayinza kuweza myezi 6 ng'afudde ng'ebintu ebikyaliwo oba emyaka 5 abantu bakoze ebintu wano zinakula ndaba ababbi b'emmotoka ku myaka gyange gyankola ki ndabye ababbi b'emmotoka ndabye ababbi ba banka bayitirivu okuva eyo mu 70s abagendanga Kenya ne basimbula emmotoka ne bazireeta nga bazibbe bakoze babbi emmotoka bazitutte mu Kongo batunze bafa baavu bate birina mukisa nemeze ekituufu nti otandika okukola lubaale asooka n'akuba obwavu lwaki kibeera bwe kityo akulabe ne lwaki lubaale ayina ennyo ebigezo bingi kubanga okimanyi n'omuntu w'omugezesa ennyo atuuka ekiseera neyenyiwa nze sejjusa lubaale bwankuba mu 84 nalina emyaka 40 jjajja n'amulaba gye bantwala jjajja wa mukyala wange ettula naneeyimirira muto wange n'alwala naye ne tumutwalayo n'atweyimirira ne tutandika okusuubiza enkya lumu nali nkoze awo nga ntutte emyaka kuba nagendanga n'enkuma ekyoto kubanga abantu abasinga obungi wano olwali muzanyisa nze nakeranga n'enva erungujja ne mpita erusaze ntambuza bigere buli wasande nempita erusaze nempita ekasubi nengwe Makerere Kageti ojukire wali ekipande kya Bonzu ekawempe oyinza kenyini gwobuuzabuuza mukose kati n'okkirira mu lusenyawo n'ogenda awaggulu awo ettula naye ng'ekintu tekuma kyoto nembeerayo ne bampa kabalagala nampa n'omubisi nengunywa nengenda nemmala okkuma ekyoto mumaze okugenda okukyaba enkwaliye akabirabira eyo wansi eyo kati wonna wejjira amayumba nenvaayo neziramu nentambuza ebigere nenkomawo wa erungujja kumala nakikola okumala emyaka ng'egi 3 paka lumu lwe yaŋŋamba nti genda okyabe enko olwaleero ojje okuma ekyoto ekyo njagala ogenda otandika okwekozesa sente nazifuna nazikola ki wazifuna mu bbanga lya weeks 3 olwokuba nali active ne mukama wange yankozesanga kubanga yaŋŋamba nti oyo yakufuula sipaana ze oli toolbox ze naye njagala ogenda otandika okwekozesa naye mu bbanga lya weeks nali maze okuregistaringa company kati bagenda kunsaba enamba ya jjajja oyo yafa dda kakati mu bbanga nafuna omulimu nengenda nempangapanga nafuna omulimu ku America nasooka nefuna omulimu wa mutabani wa Sembule nenkolayo generator gundi mutabani wa Sembule omumanyi Francis Frank mbakolera akagenerator kalingawo kasirisirinda kalingangawo club power stations discotheque zakatandikiriza akati nga kagenerator ako nga nze nkakola nze nze nkategeera nekakola lumu nga bansasula kiro 6 7 8 ojja kujja tukuwa ekiro tunaba tumaze okuyingiza ku sente akati nfubutuka ngenda nfuna omulimu ku Nigeria n'embasi bampe miliyoni emu emitwalo naye olungi bagamba tukusasula tutya banagamba omwaka ki nedda kati giri emyaka ndozanga 37 ng'osente zaali nnyingi ezo tewagwa ddalo kakati ngamba naye sente zino bagenda zinsasula naye ngenda bagenda zinsasula kati waliwo ka printing press kaali awo kati naye nina okukola kampuni kati olwo nalina mukama wange yayajeseranze kampani nga ndaba nga amagezi gonna process ngikola ki ngimanyi kati ngenda owa printer muganjagala ompandiisire kampuni eno ngega nti Rockhead Technical Service is a limited liability
tuli ankolera empapula limited liability ng'okitegera nakize mbimanyi nze mbadde nga ndi accurate ate babyaizatankugirayo kati mbalaga lubaale kyeki nga ngenda nga nkola invoice bulungi nga ngiteekayo nga bakola check manya gaki manyago ga company ngende wa mukwano gwange mugambo manyi sirina account bampadde ki check koze ntya mukwano gwange nga ngamba manyi genda ofuna omuntu awandise ki company ngenda noonya omwami nalina obusente bwawe bwa kyenyeji nga nsaba mitwalo 11 agenda awandisa kampuni byali bya bbeeyi ebiseera ebyo ng'awandisa kampuni n'obutabo nga babuwandiika buno memorandum of understanding kanfubutuuka olwo nzija olwo nali ntandise okukola mu Greenland Bank nkolayo era nayo ki generator akati nga nzija nga mbagamba njagala kugulawo ki account sente cheke sente nga kubanga gundi yali ya Standard Chartered nga cheke eri open eri clear nega bank manager we jitunulako bwati yesika nanga ate biseera ebyo nga baagala nnyo bakasitoma nga ngamba nani akusemba nga nziruka nga ngenda nali nina lawyer wange yali wa banka Saidi nga ngenda ngamba naye nti omuntu ayinza okuyamba olina omuntu alina account one nga muganda Hajati Hawa wa family bakery ye yansindika wano okujja nange okubamanya mmwe nga nti ani Hajati Hawa genda kuwa ebbaluwa gwe nga ngende wa Hajati Hawa ate yaddamu kubanga Hajati Hawa yali atandise bakery emigaati gifa kati nengenda mubafunira generator yali ku B+ emanjuka kumpi mpya kati mbatandika okuba nti baali bafumbisa ki kati ng'ate nze era nze njikola ki mwe Lubaale aggula emikisa munenga Hajati Hawa mpaki ebbaluwa nga nzija nga ngikwa ku mmeeza teka ku bank wa manager nga ba processinga byonna nga n'akatabo ka cheque bakakola ki bakakuwa nga banga tukuweyo odi kwanza bampeyo emiggo nga 3 kikola cheque ogenda ojoga nga tebanabana kugamba nti ba processinga bagenda okujja sente eri zinali maze okutandika okulya ku mmani yataawo nali nina emirimu era gye mbakoledde awo nkoze generator erina bisunsa ngitereezezza mbabanja kati wansi waaliyo emmotoka nga yali ya muntu nga naali alooni nekola ki neremera awo ne bagikwata emmotoka kati mbaga naye emmotoka ngenzirayo wa Saidi mbaga naye emmotoka eri wansi njagala Saidi agamba olina sente mmeka twagala miliyoni 2 ngamba nti sirina sente ezo ngabe miliyoni Bluebird 910 nozowulira awo ngenda okutandika okulinnya ku muliro Lubaale akukyukira ddi kanzija kati Saidi agamba nti olinawo 10 tiayi 10 obo 10 ndinona wansi olede wajja 3 okyajoga ndimuwa akola empapula agamba sasula kola cheque jimpe kola cheque kola ojiwaayo osasula cash down kati awo munaku ezaawo ate waliwo sente ndala ze nalina nga zaali waka nenzongera ku account olwokuba nali maze okukola ki nsinga banga leeta breakdown nga nsika motoka nga nditwala mu garage kwevuga kakati kola sente nazifuna sente nazikola ki nazifuna nsobola nga okukola emirimu nga nkola mu Translation Uganda Limited nga nze mbakolera forklift
nkola mu Walford Meadows nkola forklift kati tekako ebyuma by'emmwanyi kati tekako emirimu baali batandise okumpa emirimu gya Greenland geneta ya Greenland awo kwedikota nga nze njikola ku Jinja Road nga nze njikola genda Entebbe ku beach gye baali bazimbye empya geneta nze nagigula nenjiteekawo sente baziwanze $225 nendyako 7 zinga sente buleti etia nikati nonya n'omuno gwasigala nekola ki ninga ati Lubaale mulwanyisiza okumala emyaka 2 mweki mukola kimwebazaako sibulwa zakulya nibwe nkubira kugamba nti wayi Farida biri bubi nokola ki ate omuntu omulala kyatakola ki kyatalina kubanga waliwo abantu nze abantu buli omu agenda nabutoabeerawo ninga windi mbeerawo katuni w'abaana wifi nfuba okulaba nti kweri tevaako kubanga abaana abalenzi bagisomerako nabaana abalaba ddolere zaabwe katuni n'omuwala omulala alikuli eriku wifi ye nange nembeera ku byange ku ssimu oba oli awo olina kubirisi kati gyo nabadde ndi awo ngenda kulya ki nagenza okulaba ku budde nengaako yakoze njagala kujjawo njagala ku motoka eyo twakoze awo omulimu abaana bampaddeyo $2,200 ku sente zebapanga ekifo kya bbeeyi kati tukolera batusaba $2,250,000 kati yatwala emitwalo gyabadde banga 13 mbaganze mumpeeka ebiri omugabane nsigadde kubanga ate nze ku ludde nasobola waliwo olwomugamba nemugamba waayi kiki nze kankwezeeyo egyo ekyo nokola ki noyitawo bangi oba oli awo gundi oba oli awo Isa ogenda okulaba nagamba Apolo bize kiki bamukyadondwa oba oli awo Apolo kiki waayi nayimu ekizibu emmotoka yafa yingini emmeka bwonfunirayo emigga 3 nja kutambula ogenda okulaba gituuzi oba oli awo Isa oba oli awo Nabaggala Bungereza Sweden bwotyo kati muzeeyi nze njagala okumanya Lubaale wakwefuulira lwaki olowooza lwaki yakuza mwene embeera namutya yanzigala omulundi ogwo kyava ku ki kati mukunzigalira awo tuva mu 9 tuyingira 9 awo emboozi sooka ogikomya tuwummulemu katono nnyo tukomewo ne lwaki Lubaale aba akugala kubanga nfunye abalabi bange bangi nga bagamba nti ensonga za Lubaale bazaagala naye kasi totandika ensonga za Lubaale obwavu nga buyingirawo nti Lubaale ayinza okulumya obwavu Lubaale n'akuyisa mu bigezo byonna sinakindi abamu amaka gabalemye bagafiiriddwa so yensonga lwaki mbadde njagala eyakiyitamu nabeera n'omukazi ngavuula Lubaale so tugenda kuba nga tuwummulamuko katono nnyo tukomawo okyali ku programu obuwangwa n'ennono. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take 2. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk.